is what Rolly supposed. Never thought. Okera ne mukateekako kasinema mukekkaanye nakino nagamba ngenda kusigala nga mbawuuninga kubasagala mbayiseeko ate nga temumanyi kituufu waliwo tv mukisenyawo mwapa akasinema kange akasooka temukolako nga temutandise kukufuula muze buli kamu mukatwala naye nabagamba sitya banene oba oli mu gavumenti oba oli musoze kuyoola ensonga kino abampakali mubakkiriza basaasira bucakizi ne bagamba gwe tukutadde bannange omwaka leero abantu b'ennansana omukyala Viola yanoonyeza akalulu yangambye banna b'ennansana bannange bakkiriza banansanja baleetera kawogo kuba nze ndi mu kukikuba omukyambitu eyangambye mulewidi babaali abeerako anaye mukulikeidi bannange Aisha tewamfadde ku kifi naye kale kyonna kye kiri amatina kasawa mpiso n'endya akalero tugenda mu kikomando naye nga sinnakabanjulira bannange webala okuba nga mukeera ne mugiteekako ne mugyekkaanya kano bakayise waya not over till it's over Rwanda versus Uganda akabaka weeyolera nga bakugamba General Ishabiri azenga General David was the former chief of defense forces ne bagamba General Nick Mugade azenga Foster General Paul Kagame the president somewhere Honorable Kaberenge azena kuzanyiranga former prime minister Dr. Rwakana Rugunda atenga kugamba Honorable Joel Yanax azena kuzanyiranga the acting prime minister Honorable Robina Nabanja waya not over until it's over akabake weeyolera batulagange mabegako esasage y'eggwanga lya Rwanda n'eggwanga erya Uganda era abanyarwanda basooka ne bawamba abajasi ba Uganda naye ng'ensonga lwaki bakikoze kino baali tebazoogera boyabaye bavaayo ne batandika okunoonyereza bakola okunoonyereza mu ofiisi z'amagye ga Uganda era ne bategeeza eggwanga erya Rwanda nti tubawadde essaawa 24 zokka nga mutadde abajasi baffe if not that baali bajja kulaba ekiddako yukira eggwanga lya Rwanda boyi lyenkananga just district 2 zokka mu ggwanga erya Uganda ekitegeeza nti Uganda ekubisa mulonda over 40 times naye Rwanda is more dangerous than Uganda mu bitabo by'enjawulo kubanga kitegeezebwa nti nga bamaze okuta abajasi ba Uganda be baali bakutte president the first general Paul Kagame yavaayo n'alagira immediate closing of the what mubagale w'ensalo immediately era ekyali kigatta eggwanga erya Rwanda ne Uganda nga kino kyakolebwa mu ssaawa 2 zokka and nothing was taken from Uganda to Rwanda kino kyewuunyisa just 2 districts era bana Uganda bali ku nsalo batandika okubonaabona abamu bakubwanga ne ku masasi kati even before opening the borders gavumenti ya Rwanda boy yatandika okulondola amakimu g'abayaya banene mu gavumenti agakuba abanene mu gavumenti eya Uganda okuli adakulira amagye okuli adda prime minister okuli adakulira internal affairs kyokka ekyewuunyisa kuliko ne munnabyabufuzi ow'ekibiina ekya NUP Fred Nyanzi n'abagambye Uganda ekubisaamu Rwanda over 40 times kati ekisinga okuneewuunyisa simanyi oba Uganda yefuga UCC okutuuka okujja okutapinga amasimu g'anene mu gavumenti kati simanyi oba Rwanda yefuga Uganda oba Rwanda is part of Uganda nze simanyi Cinema! Ino ye cinema!